batugambye nti ebiriwo wakati wa Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of the Congo kiraga nti Kagame ali mu nteekateeka ez'okulabika nga alumba munda mwennyini mu ggwanga erya Democratic Republic of the Congo. Kagame ategeezezza nti tasobola kulabika nga atunula butunuzi ng'abayeekera ba Democratic Forces for the Liberation of Rwanda abali mu ggwanga erya Democratic Republic of the Congo abayeekera bano nga bagenda maaso n'okulabika nga balya butaala era nga bagenze maaso n'okubanga batiisatiisa ebyokwerinda bye mu ggwanga lino erya Rwanda. Kagame agamba nti abantu bano aba Democratic Forces for the Liberation of Rwanda abatiisatiisa eddembe Rwanda liyeriko olunaku olwaleero balina okulabika nga ate basesebulibwa, balina okulabika nga ate bakubibwa, balina okuba nga ate bamalirizibwawo wali gye beekwese mu ggwanga erya Democratic Republic of the Congo. Ekyo nno kiba kitegeeza nti munda mu ggwanga erya Rwanda Kagame ateekateeka okulumba eggwanga erya Democratic Republic of the Congo afeffeta abayeekera aba Democratic Forces for the Liberation of Rwanda. Ojja kujjukira nti Kagame ono alumiriza n'eggwanga erya Congo nti gegamu ku mawanga agagenze maaso n'okubanga gawa obubudamu ssaako n'okuwagira abayeekera bano aba Democratic Forces for the Liberation of Rwanda. Kale nno kitegeeza nti bw'abanga yamaze dda okulagira kye tuyita elite military units okusigala nga bali ku standby ku border eyawula eggwanga erya Democratic Republic of the Congo n'eggwanga erya Rwanda, yamaze dda okulagira special forces elite military units okubanga bali bulindaala ku nsalo eyawula eggwanga erya Democratic Republic of the Congo n'eggwanga erya Rwanda. Kiba kitegeeza nti Kagame essaawa yonna Kinyana Mpindi agenda kuwendula ebibinja bya special forces biyingire eggwanga erya Democratic Republic of the Congo lino balabike nga bafeffeta ebibinja by'abayeekera aba Democratic Forces for the Liberation of Rwanda. Kagame ategeezezza nti ssaawa yonna ajja genda maaso n'okulabika nga ayambala era ayambalira combat. Ayinza okulabika nga olutalo luno agenda maaso n'okulabika nga ate alweduumirira. Era amawulire ge tufuna okuva mu Rwanda ku muntu atayagadde kwatuukirizibwa mannya atugambye nti President Paul Kagame yamaze dda okuteekateeka ebibinja bye ebyenjawulo omuli ne special forces oba elite forces n'abategeeza nti ssaawa yonna bawawule emmundu, batereeze emmundu, bateekemu oiro mu mmundu, buli omu yenna abeere ng'ali ku standby ssaawa yonna yakwolekera ggwanga lya Democratic Republic of the Congo okulabika nga ate tufeffeta abayeekera ba Democratic Forces for the Liberation of Rwanda. Wabula kiba kitegeeza nti ajja kulwanagana butereevu n'eggwanga lino erya Democratic Republic of the Congo bwe kitegeeza. Era nga n'olunaku olwajjo twalabye Paul Kagame ng'agamba ntakyetaaga babundabunda abadduka Congo kuyingira Rwanda, abadduka olutale Congo nga bayingira mu ggwanga erya Rwanda, abo takyabeetaagira ddala. Kagame mu bigambo bye kambikuwe kubanga kino kirabika nga kigenda tuwe emmundu kasinzi biggu wakati wa Paul Kagame, gavumenti ya Rwanda ne Felix Tshisekedi omukulembeze wa gavumenti ya Congo. Kirabika nti ssaawa yonna amawanga gano ga kulwanagana ku bwerinde n'okweteekateeka okukoleddwa mu ggwanga erya Rwanda nga ssaawa yonna Rwanda egenda kulumba eggwanga lino erya Democratic Republic of the Congo kye bayita okufeffetayo abayeekera ba Democratic Forces for the Liberation of Rwanda. There are still more problems to address than those that have been addressed. Waliwo ebizibu bingi ebyokutereeza okusinga ebyo ebimaze okutereezebwa. Ebyo ebisigalidde nabyo birina okuba nga bitereezebwa. Hard problems. Mainly I want to talk about the usual problems we have currently. Njagala kwogera ku bizibu ebya bulijjo bye tulina mu kaseera kano. In our neighborhood. Naddala ku muliraano.
which keeps bringing up Rwanda's name in all sorts of ways. Abagenze maaso n'okubanga buli kaseera baleeta erinnya lya Rwanda batwekwasa buli kaseera buli wamu wonna beekwasa Rwanda. But I also want to be clear on some issues. N'olwekyo mu kaseera kano njagala kulangirira ensonga ezimu. We have had refugees from different places. Tufunye empunzi mu Rwanda eziva mu bifo ebyenjawulo. For different reasons. Nga n'ensonga ebabunzabunza ebafudde empunzi nsonga za njawulo. There is one type of refugee. Waliwo empunzi ekika kimu that I think we are not going to accept. Betutagenda kukkiriza mu ggwanga lya Rwanda. We cannot keep being host. Tetukyasobola kugumiikiriza kwaniriza to refugees ababundabunda for which later on were held accountable. Ngate gye bava bagamba ffe tuleeta ebizibu ebibagobayo. In some way or even abused about. Refugees as a result of ethnic cleansing. Abantu ababundabunda nga badduka ekitta bantu ekiri mu ggwanga erya Democratic Republic of the Congo. Kakati jjukira njagala kutegeeza nti Kagame agamba Abanarwanda abakongo abali e Congo. Congo eyagala kumalawo Abanarwanda naddala abatuusi abakongo abali e Congo. Abanarwanda abatuusi abakongo. Kagame agamba nti Congo eyagala bano ebamalewo bonna. Based in another country, and we must be the dumping ground of those people who are being deprived of their rights. Abantu abo bagenda maaso n'okubanga banyigirizibwa Congo. Ng'eggwanga eribanyigiriza ly'eggwanga lyabwe Bannarwanda ba Congo tetugenda kuddamu kubakkiriza Rwanda. Kiba kitegeeza nti abantu bano nga bwe nagambye olunaku olwajjo nagamba nti ekirungi ekyawukana mu programu endala ze muwulireeyo across the border kye tubasinga ekyo nti Kagame agamba Abanarwanda abakongo abanyigirizibwa Congo temugenda kuddamu kukkirizibwa Rwanda. Kiba kitegeeza nti Abanarwanda bano bagenda kwerwanako. Awatandise enteekateeka kubanga bano beetaaga byakulwanisa. Omunarwanda nagamba nti buli Munarwanda gw'olaba asukka emyaka 4 yali akubyeko emmundu ne mu Uganda wano mpozi nga wali Uganda naye buli Munarwanda yenna gw'olaba nga yava Rwanda naye ng'asukka emyaka 40 yali akubyeko emmundu agomaje. Kiba kitegeeza nti abantu bano beetaaga bwetaazi kuddizibwa mundu okulwanagana olutalo n'eggwanga erya Democratic Republic of the Congo. Abatuusi abadduka Congo olw'okuba nti Congo tebaagalayo beetaaga bwetaazi byakulwanyisa kubanga Abanarwanda babadde mu ntalo. Buli Munarwanda gw'olaba nkiddamu ng'aweze emyaka 40 yali akutteko emmundu yali abaddeko omusirikale oba pasita oba ki oba ani oba mupakasi wo oba ki oyo magye. Abantu bano bakubadde enkebete. Abanarwanda si bangu ku mmundu. Kakati Kagame kiba kitegeeza nti abanga agambye nti Abanarwanda bano baweebwe ebyokulwanyisa okwerwanako balwanirire eddembe lyabwe mu Congo era ensi yaabwe abamu gye baazaalibwa e Congo. Bejje oyo omuntu abayigganya kitegeeza nti gavumenti ya Congo bwebanga yegatta n'Abahutu aba Democratic Forces for the Liberation of Rwanda
kiba kitegeeza nti Kagame alinga agamba nti abatuusa abagobebwa Congo baweebwe emmundu bafaafagane n'omulabe yenna anaabalumbagana era omulaba ababuzizzaako emirembe egy'okubeera mu ggwanga lyabwe erya Congo. Luno lutalo. We can be not so interesting to those who wish to be our enemies. Tuyinza obutatunuulira nnyo n'obutoogera bingi ku abo abeegwanyiza okubeera abalabe baffe. Gye buvuddeko Kagame y'omu yatutegeeza nti ye tasabangako lutalo naye ate bw'olumuwa. At all. We don't create grounds for conflict. Not at all. We are interested in rebuilding and building and building until we are where we want to be. We know what war means. I have had some people, interviews and FT in London or France 24, France or TV5 or something like that, and somebody saying, I don't rule out a war with Rwanda. When I used to talk to this person who keeps saying this, Kagame agamba nti amanyi olutalo kye lutegeeza, awulira ebigambo bingi n'ababyogera nti saawa yonna nsobola okulwanagana ne Rwanda. Ategeezezza nti amanyi olutalo kye lutegeeza. Bw'obanga oyogera ku lutalo buuza Kagame amanyi kye bayita olutalo. I used to advise humbly tell him that we are actually tired of war. We need to be working together and creating peace. Agamba nti agezezzaako okubuulira abantu bonna abasuubiza Rwanda olutalo nti twakoowa entalo kubanga tumanye entalo. Tukolagane bukolaganyi naye toleeta ntalo kubanga bw'oba onoonya lutalo, bw'oba oyagala kumanya ku bya ntalo buuza Rwanda na Kagame. Entalo azimanyi. Kakati Rwanda yamaze dde okugamba nti teyeetaaga mpunzi kuva mu ggwanga erya Democratic Republic of the Congo kuddamu kuyingira ggwanga lya Rwanda. Tukyali ku nsonga nga bwe zitambula okumbuuza nti Rwanda ne Congo ani asinga amaanyi. Nagamba nti Congo esinga eggwanga erya Rwanda amaanyi. Paul Kagame amaze okulabula eggwanga erya Democratic Republic of the Congo obutaleeta amagye mapangise mu kavuvuŋŋano akali mu bitundu ebyebuvanjuba obwa Democratic Republic of the Congo. Ategeezezza nti Congo enteekateeka zaabwe okupangisa amagye amapangise tekigenda kuyamba kukakkanya kasambatuko akali mu bitundu ebya Kivu. Era Rwanda omukulembeze waabwe ategeezezza nti Rwanda erina buli kyetaagisa kyonna ebyokulwanyisa ebiina amagye bagalina, buli kimu kyonna bakiina okwambalagana ne bw'anaabeera musirikale wajje lipangise Congo gwe n'abeepangisizza. Ategeezezza nti when you hear the situation is really relying on machineries, when you hear the situation is relying on machineries, you know that situation is a mess. Nti bw'owulira ng'embeera ng'oli atandise kwekwata ku magye mapangise omanya nti embeera esusse ogw'obulamuzi. Kagame ategeezezza nti when it comes to us dealing with machineries, we are really overstocked to deal with the machineries. Nti bwe kituuka ku kukwasaganya amagye amapangise ogakolako tulina buli kyetaagisa kyonna mu store okubanga tufaafagana n'omuntu yenna apangisiddwa. Webijjidde nga batugamba nti omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic ya Congo Felix Tshisekedi Tshilombo ateekateeka okupangisa ejje erya Wagner. Amagye gano batugamba nti eno military group, amagye gano magye agapangisibwa mu ggwanga erya Russia era nga
gatandikibwawo omusajja amanyiddwa nga Yevungenyi. Si Sebugenyi, ngambye Yevungenyi. Yevungenyi Prigozini. Yevgenyi Prigozini Viktorovich yateekawo eggye lino era nga lino eggye lipangise erya President Vladimir Putin. It is a private army. Magye si ga ggwanga wabula gali private, ga muntu buntu ag'omukulembeze w'eggwanga erya Russia Vladimir Putin. Mu ggwanga erya Congo twategeddeko nti omukulembeze waabwe amanyiddwa nga Felix Tshisekedi Tshilombo ateekateeka okupangisa eggye lino lyennyini erya Wagina ogenda maaso n'okukuuma ebitundu eby'ebuvanjuba, wabula Kagame alabudde amugambye Sseruganda tobireetamu bamashinale, tobireetamu abacuba, tobireetamu amagye amapangise. Tugenda faafaagana nabo kubanga buli kimu kyonna ekyetaagisa tukirina bulungi. Kakati awo njagala kutegeeza nti embeera nga bwegenda maaso n'okubanga erabika efaanaganira ddala embeera y'okulwanagana, kubanga Paul Kagame mu ggwanga erya Rwanda ateekateeka yamaze dda okulagira elite forces, amagye gali gakabi special forces z'e Rwanda yamaze dda okuziragira okumobilizing okubeera ku nsalo. Ate n'ategeeza nti teri muntu agenda kudduka Congo kuyingira mu ggwanga lya Rwanda. Abantu bano abali mu ggwanga erya Democratic Republic of the Congo abasinga Bannarwanda batuusi Abakongo Banyamulenge be bali mu ggwanga erya Rwanda nga ababundabunda. Era abantu bano njagala owulire ebigambo byabwe omanye nti omusajja ono alina kyapangira munne. Bagamba nti bannaabwe bagenda mu maaso n'okubanga battibwa. Mu bannaabwe bano mwe muli M23 M23 bannaabwe, Abanyamulenge bannaabwe. Mu Congo bagamba nti baagala ekitta bantu ekibaliko kikomekkerezebwe, kitegeeza nabo Bannarwanda. Say they want justice from the international community, from the UN and other human rights organizations. We are marching for protesting against the genocide that is being carried out in North Kivu, South Kivu, Ituri. So what are you asking for? We're asking justice. We're asking international community, UN, Human Rights Watch, AU, and other communities to help us find a solution, to help us find a remedy of that problem, of that genocide that is being carried out there. Because there are many coalitions, FDLR, Mai, even Nyatura, even Kodeko in Ituri, even Redi Tabara and the other militia group in South Kivu. All of them, they are cooperating with government of Kinshasa. They are king of brothers. So we want justice. Kakati ndowooza owulira oyo agamba nti abayekera ba Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, obubinjanga Mai Bakongo, obubinjanga Nyatura bano Bahutu, bagenda maaso n'okutta baganda baabwe abatuusi. Kakati Kagame bano bayagala akwate abazzeyo mu ggwanga erya Democratic Republic of the Congo, nagambye nti gano agenda kuba musindikidde magye. Bano babeera babulako mundu, nagambye nti Omunnarwanda yenna aweze emyaka 40 yakwata dda ku mundu. Bw'okwata barefugee bano n'ogamba nti Bakongo mbazze Kongo ate nga batuusi ab'e Kongo Banyamulenge, oba wabuwi mundu okwekolamu omulimu, bawera emitwalo 7,200 kiba kitegeeza nti ago magye bw'obakwata n'obazze Kongo n'obawe mundu bagenda kulwanagana butereevu ne gavumenti ya Kongo, lugenda kuba lutalo. Kongo basobola okwekubira kubanga bano bangi. Oyina abajaasi emitwalo 14,400. Kakati ono akutte bano abagamba nti baganda baabwe abali e Kongo, abakutte abawadde ebyokulwanyisa, abagambye musigaleeyo mwerwaneko nga bwe tubayamba mpola mpola. Kyova olaba nti atugambye Felix Tshisekedi toleeta bamashinali, topangisa Barasha kukulwanirako, leka twesese bbule. Ajjukira ekyali mu Kongo
mu first ne second Congo wars. Olutalo lwe Congo lwasooka mu 1996 mpaka 1997 nga tugoba Mobutu Seseke Congo. Mawanga mangi genyigira mu lutalo luno. Oluvannyuma lw'okwenyigira mu lutalo luno, amawanga galwanira ku side ez'enjawulo. Ojja kujjukira nti ku side eya Rwanda waliyo Uganda, waliyo Rwanda, waliyo amawanga mangi agaali gayambako Rwanda ne Uganda ne Kabila, omugenzi Desire Kabila. Ejeerye erya Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo Zaire bayambibwako Rwanda, Uganda, Burundi, Angola, Sudanese People's Liberation Army wansi wa Garanga, Eritrea wansi wa Isaias Afwerki, South Africa, Zambia, Zimbabwe, Ethiopia, Tanzania, America nga bayamba okujjako Mobutu Seseko. Kakati Mobutu naye yali tatudde kubanga amawanga okuli Zaire eggwanga erirye, Sudani Omar el-Bashir ng'akyaliko, eggwanga erya Chad Idris Deby Itno, Interahamwe, ekibinja ekya National Council for the Defense of Democracy, Forces for the Defense of Democracy wansi wa Pierre Nkurunziza, bonna bagenda maaso n'okubanga bayamba okwagala okutaasa Mobutu Seseko. Abazungu aba White Legion, bamashinale bano baali babajje mu Yugoslavia. Nagamba nti awali Yugoslavia olwaleero weewali eggwanga erya Serbia n'eggwanga erya Kosovo. Abakosovo, Abaserbia n'amawanga agaliraanye waabwe bayugo Abayugoslavia, Abakosovo, Abaserbia baali bajja nga amagye mapangisa okulwanirako Mobutu Seseko okakasa nti tajjibwa ku bukulembeze. Kakati Rwanda etegeezezza mangu nti tukimanyi bulungi ogenda kuleeta bawagina private army, amagye agatali ga government naye nga ga muntu buntu, ga Vladimir Putin, yadde eggye lino lyatandikibwawo Yevungenyi, naye bagambye nti toleeta bamashinale kubanga bagenda fiira bwereere. Kitegeeza nti kweteekateekera lutalo. Mubuulidde n'omubuulira nti bw'onaaleeta bamashinale tugenda kubasesebula, tugenda kubanga bwe kyali Mobutu ng'aleesa Abayugoslavia, abayugoyugo, kugezaako okumutaasa obutagibwa ku ntebe. Kakati awo batugamba nti ekiri mu ggwanga erya Rwanda ne Democratic Republic of the Congo mbeera ya kweteekateekera lutalo. Kakati empunzi zino eziri mu ggwanga erya Rwanda, wuliriza bano bagamba Bakongo. Justice. Imyigaragambyo twakoze no kuzamura ijwi ryacu Abakongo bawulira erya Democratic Republic of the Congo n'eggwanga erya Rwanda yamaze dde okulagira special forces, elite military units. Justice. Imyigaragambyo twakoze no kuzamura ijwi ryacu Abakongo bawulira, Banyamulenge, Bakongo, Bannarwanda, Batuusi no kuzamura ijwi ryacu. Dukeneye gutaha, dukeneye ubutabera, kwereka amahanga cyangwa n'indi miryango y'abibumbye ko dukeneye uburenganzira, cyane ko turahanga hatara guhitamo kwacu. Tuacha kule bandugu zetu, bandugu zetu wa communauté minorité tutsi, tumewacha na wako mu insecurity, tuliwacha tukimbia kule tukabacha pale na ng'ombe na kila kitu na mbuzi, lakini leo mahabari tunazo, mbuzi zimeisha, watoto wameuawa, wamama wamekamata kwa nguvu.
turifuza gutaha iwacu muri Congo, turarambiye twagala kudda waffe Congo. Twagala kudda waffe Congo. Wamekamata kwa nguvu. Turifuza gutaha. Turifuza gutaha. Turashaka gutaha iwacu muri Congo. Iwacu muri Congo. Turarambiye kuba mu nkambi kandi turifuza ko tukoyo kubanga tuli mu kubundabunda mu ggwanga erya Rwanda. Batugambye nti webale kulaba KKTV Uganda, the inspiration and the best broadcasting around town. KKTV, the global experience, the might, the power, and all you need with KKTV. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to KKTV.